abakyala muli mutya? Tuli. Alhamdulillah. Webale kutuuka ku mazaalibwa go. Amazaalibwa gange nagatuuseemu ne banjira amazzi abasirikale ba Fangoni muli koko promoter bantuze ne banjira amazzi batera okukola nti bamugula ye kunjira amazzi gwe mulimu gwe bamukwasa buli birthday yange wetuuka alina okunoonya oba nnoonyeza oba nnimbya atya kunjira amazzi naye nabadde so happy because bantu bangi tebasobodde kutuuka ku mazaalibwa gaabwe. Waliwo afiiridde ku mwezi ogumu, waliwo afiiridde ku wiiki emu, waliwo afiiridde just ku lunaku obunaku. So nebaza Katonda okumpa ekirabo ky'obulamu ekirabo ky'omukka. Ki kye wenyumiriza mu myaka gy'owezezza? Kye nnenyumiriza mu myaka gye mpezezza kiri kimu kyokka muwala wange. Inspiration yange nsiiba ndaba buli lunaku. Teri kintu kisingira muwala wange bbeeyi. So wenawulidde ku ddoboozi lye nga mpereza voice note nga nkulisa amazaalibwa mwinagamba omwana okubeera tata kirungi nnyo. Nawulidde essanyu mu mutima gwange nga nyimbira akayimba nagamba waawo nze saakanyimbirako taata wange naye nze taata mwana nga akanyimbidde okitegeera. So that kind of love ya taata n'omwana omuwala, it's a kind of a blessing from God and I love it as a person. Jacob, omutuuze ga ku kintu ky'oyogedde omisinga omwana wo kituufu? Omwana wange mbeera naye buli nnaku. Engeri gy'oyogeddemu nti yakusindikidde odiyo. Omanyi okunsindikira kati kankubule mulimu ekintu bye mbadde sisuubira. Nagipostinze ne ku TikTok yange ng'ayogera. Nagamba daddi kwagala njagala Katonda gw'obulamu olabe ne ku bazzukulu. Kati ne mubuuza mu chat ne mubuuza neesawo kibazzuka. Did you get anyone? Are you dating someone? Nagamba no, in future time to come. Ekyasanyusizza nnyo okubeera nga tuli open to each other. So mbeera naye waka ye muntu kyekirabo kyange kisinga okutumya lunaku nebaza Katonda because kyambustinga obwongo n'enkola ng'omuntu. Wetujjidde olwaleero nga tuvudde ku kyamazaalibwa tusazeewo tukunoonyeekera ku nsonga ezitambula mu industry. Ezimu ku zo ze za Bobi Wine n'omukulu Kenzo. Waliwo ebitambula birabyeko? Nabirabye era mbiraba naye binnyumiranga nze omuntu. Mayo nagamba abantu abo babiri balina element ezifaanagana. Bonna balina ekintu kye beerimbikamu. By the end of the day abantu bajja bategeera mpola slowly but sure. So ku mboozi ya Kenzo okuddamu principal ne principal kyeyagambye nti abayimbi okulya eddwaliro ng'erya Kiruddu ebagenda okulya dde eddwaliro bagenda ddirya naye ate kisinga okunsesa nti abagenda oddirya bagenda kulyako obusammambiro. Kati ba Eddy Kenzo bagenda kufuna ssente nnyingi nnyo abali kakiiko abajja zifuna zo nga ziwera naye ate bano simanyi bankuba nina hiti emu nina bidiba tebajja zifunamu. Ezo ssente bazirete kukera mukya kukola structure za industry nga weeri just kuwuddisa industry. Omanyi mulimu abantu abamu benategeera omanyi mu bulamu bw'ensi mulimu ebintu birina okutegeera ng'omuntu nti fera tuli bantu ne mulimu abantu nnyo ab'omugaso mu nsi ne mama abantu abatali ba mugaso. That is reality. Mulimu abantu abebayita ba collateral damages. Kati ffe ba collateral damages ositegeera Abannayuganda tuli ba collateral damages. Kati mulimu abantu bali very important nnyo abayimba ng'ennyoza President Museveni balaba ng'abamakulu ositegeera naddala situna tubanenya naye ne basasuzibwa bamusolo basasula omusolo era mu ntuuyo zaabwe bwe balina okuaningira. Omanyi sinenya muntu yenna alya ssente za gavumenti. Kabe MP opposition ng'alya ssente za gavumenti simunenya. Kabe kati ng'abo president wa Nigina ng'oyo ng'agenza aziridde simunenya because at the end of the day nti ssente zamuwa musolo. President wa Nigina. President wa Nigina kibiina ebeera federation mu kigandawaza. Kati sisobola kubeera ku interview ngamba federation nagamba kinigina engeri gye tuli mu Luganda. Engeri gye tuli mu Buganda. Kati president wa Nigina ne president wa Nuupu bo balina embeerera zaabwe ng'abantu. Kati embeerera zaabwe zinsanyusa kubanga bonna balina characters ezimu. Omanyi abantu balina omanyi njogera nnyo mazima era kyekiga okumpalanya abantu bonna okunkyawa. Kati bonna balina characters ezimu. Kati president wa Nigina ne president wange nze bansanyusa busanyusa kubanga bonna omuntu wa wansi abakedde ku makyo bafuula kye bali naye ate omuntu wa wansi bamwerabira nnyo bwe bituuka ku by'okugabana. Kati wali wa Nigina biliyoni zigenda okufuluma nakutte ku mutwe nga naye Mukama Katonda eryoka neetonya naye nagamba Mukama katusabe Katonda atuyambe atuwe gavumenti eneerumirira omuntu wa wansi ono aweddeko
kwetuli ne president wa National Unity Platform president wange bansanyusako kintu kimu nti bonna bannayuganda be babafula kiki bali but balowooza bannayuganda tebalaba bannayuganda balaba ate bannayuganda si basiru manyi omunnayuganda somufulinga emyaka mingi nakusirikira nakufunira nakulaba but end of the day nti omunnayuganda waba yekyanga omulundi bajja kwekyanga kati wenatunulidde principal byeyayogedde nentunya Kenzo byeyayogedde banna munde bisokola ka interview ka eddoboozi lumala komyewa lumala yogerako mpola abantu balaba so wenatunulidde interview ya president wa Ningina nentunulira interview oba press conference ya principal yayogedde kyekigenda okukolebwa sese nazo zigenda kufuluma abimbi bagenda zirya nimbi batinya bagenda okukeera ku makyo ziganyulwamu ate sente ziga kuyamba sekita ya industry ngoba kizize kiba mu industry ya Uganda nti industry ya Uganda mulimu abantu abeera mu corridor of power mu bakulembeze gye bali mu politics gye bali kati ate bayingidde mu nsiike y'okuyimba ate mu nsiike y'okuyimba balina okulwana nnyo kwa nti babijjisa ensiike y'okuyimba ate balina okulwana nnyo ntulwanga bakwata emimwa gy'abayimbi baleme kukeera ku makya kubeerayo Kyagulanyi mulala avaayo kati gwe teebereza sente zo bwe zijja abayimbi batandika ozigabana bazigabanyeeko teriyo omuyimbi ajja kugamba nti gavumenti mbi tajja kubaayo because gavumenti ejja kuba erina obusibe bwe mutaddemu bayimbi bangi nnyo abali mu busibe Ronald Mwanyinja ali mu busibe bakwata asobola kuga nti ali mu busibe bayimbi bangi bakamiliyoni bali mu busibe bayimbi bangi abalidde sente za Museveni abali mu busibe nga tasobola kukeera makya kukola kintu kyawulira nti mu mutima kituufu ng'alina okujja n'alimbikiriza ensinagaana kino kintu kituufu kino ekintu nze siri politician ng'ate naye politician okitegeera so nze naku just enkwata bukwasi nti abantu abamu bazimbye ekkaliya yaabwe nga temulimu bya ssente za gavumenti awo wennyini wogambira kijjayo obukakafu ku bigambibwa nti federation yakolebwa ku lwana Bobi Wine kati federation eyo giraba bweteberezaamu kintu kinjaga okola ekintu ki practical federation reporting asali musale uma reporting asali musale ekigambibwa mbu mulimu ba MP abamu sali musale bya plugging mu noob ovuni amatatu agali awo federation reporting asali musale uma reporting asali musale mulimu abantu abamu abali mu noob nga bakulembeze president yabyogedde sinza yabyogedde ba plugging bwamu government eriko kiba kitegeeza ki nti Bobi Wine nga ye omuntu oba Kyagulanyi Ssentamu nga ye omuntu bamwetolola left and right ali mu kabox kyovanze ebiseera ebisinga omungi musaasira ne mugamba kino ekintu kyeyayingiramu kino ekintu kinene nnyo abasajja baagala obukulembeze abasajja baprotectinga ebintu bye babbye mu bannayuganda baprotectinga buli kasente konna ke babba mu bannayuganda kati weewuunya nnyo gavumenti ogamba nti negenda kuwa abayimbi biliyoni 3 nga biliyoni 3 ezo zisookera ku makya okukuyetinga emirimu mu division mu districts mu municipalities enjawulo naye bagala ziwa abantu abayingiza miliyoni 15 buli wagenda okuyimba waati ayingiza miliyoni 15 bagenda ziwa abantu abayingiza miliyoni 8 asembayo okuyingiza sente entini ennyo nkuwe muyimbi kimpayo muyimbi omu gomanyi nga si w'amaanyi nkubulya sente zayingiza naye bonna n'abali mu kakiiko akatwala uma asembayo big guy essaawa zino rent card ye eri ku miliyoni emu ba emu tali bubi nnyo kati abakulembeze abali mu uma n'abakulembeze abali mu federation teri muyimbi ayimbira miliyoni ezikka wansi wa 8 bonna bali 8 10 15 osegera bebagenda okuwa biliyoni 3 naye omuntu wa wansi president yavudde n'agamba biliyoni ziri 3 Kenzo n'agamba nti basaba biliyoni 18 gavumenti n'esalako 5 bagenda bawa biliyoni 13 ate nazo tebannakakasa nti zigenda kufunibwa nemwe muli mu kwogera bifo era n'asaba omukulembeze Bobi Wine ajje ku ground
oba afune abamuwa olugambo olutuufu. Monitor gyenkolera yakuwandika bilioni 13 zigera okugenda mu sector ya entertainment oba mu sector y'aba artist. Kuwa reported speech nawudde ku president wa national platform ng'agamba bagenda kufulumya bilioni 40. Gavumenti wekera ku makya nze ndi Bukulembeze Bwa Eddy waliwo sente zibeera mu budget ye Bukulembeze nga tusuubira ozifuna. Esente zo baziyisa kyateeka oba oyina ozifuna okujjako ng'omusolo guganye buganye. Kati ku nsiike ya entertainment gavumenti ejagala nnyo kubanga ensiike ya entertainment eyambako gavumenti okuwuddisa abantu n'okwerabiza abantu ennaku. Otegeera nti abantu balina ennaku nnyingi nnyo abantu badde bafokasinga mugamba nti tugyeko omukulembeze ne batika mu ntalo z'abayimbi byowulira gundi akoze katemba gundi alwana ne gundi azzeemu gundi eyo katemba oyo gavumenti emwagala nnyo. Kyekiri nambuze kyeyagamba ba useless idiots. Kati ba useless idiots bangi nnyo mu byobukulembeze naddala mu politics nti essaawa zino ensiike gye basinga okutunuulira ennyo ya entertainment. Ensiike ya entertainment bagenda giwa bilioni 13. Otegeera Songa waffe bamwonoona 13 zigenda okuba nga zijja mu sector ya entertainment zo bagenda zifuna naye batinnya bagenda oziganyulwako ne sector yennyini tegenda ziganyulwako etya because wokera kumakya n'oŋŋamba nti bagenda bawa bilioni 13 okukola enteekateeka okutereeza industry bla 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 nga bwe boogera katemba waabwe. Nze kimanyi bali mu katemba waabwe malya ga nsimbi nti mu byobukulembeze binayigamu ekintu kyemulimu abantu abalina obuyinza ffe tutalabako naye nga abantu bwe bagamba gavumenti kino kisobola okukolebwa gavumenti neteekawo sente. Kati abantu abo balina obuyinza bamakinga sure okufuna sente buli sekita buli nsonda. Kati bana bakina president wa umakire president wa federation bo biri awo biringa nga bipande bifaananyi era bilioni 13 zinafuluma musuza ayinza okutwalako bilioni 2 abashiba kalungi ne bagabanako awo ogenda okulaba nti abayimbi bano abali mu sekita bajaga mate zakwewola abayimbi babali mu sekita ajja ogendayo ayinza okufuna emitwalo nga 5 nga wekyali kutubonga naawe baba wa sente naye nga esente bazibawera mu ssako yakwewola naye nga esente zaali zakukola mulimu wafulumya luyimba la luwana president biki byakoze era kekikitawo nikivaawo ekitavaawo naye ebibuuzo bingi. president wa Nigeena ne basindi awo zompiki gavumenti zekozesa okuwuddisa abantu n'okubalaga nti gavumenti erina kyekolera sekita eyo naye nga abantu bebayamba babiliyoniya. President wa Nigeena biliyoniya, Shiba Kalungi biliyoniya, bonna bali ku bukiiko bonna obwo butwala uma abaliko sibaavu balina ssente ate buli nnaku bakola ewiiki namba okuva ku Mande paka ku lunaku olwa Sande. N'ekibuuzo kyange kiri nti omuntu wa wansi oyo awagidde omuyimbi nga Shiba akyali upcoming nga Kenzo akyali upcoming bamubalamu amagezi oba tebamubalamu magezi. Wano nsabira abantu nti Abannayuganda mulina okwebeereramu. Omuntu atali kusalirira omuboole paka last oba afaafe oba akola kya mumuboole because mulimu abantu abamu balina omutima omubi nga bali greedy. Oyo alina ssente alukina kufuna ssente endala. Kibanze nebaza Katonda okumpa omutima omugumu. Kambe mwavu naye nga sijja kwawulamu bantu. Mulimu ekisukka. Nze siwagira busosoze nganza omuntu. Naye mulimu omuntu gweteebereza. Abantu abali mu umma bonna abasinga obungi bayimbira wakati wa milioni 10 ku 15 buli agenda okuyimba. Teebereza abantu abali mu federation bayimbira wakati wa milioni 10 ku 15. Omunnayuganda waliwo ali wansi eyeetaaga just capital wa milioni 2 okuteeza famire ye n'emitwalo 10. Nze nnaana abakazi bana basika ebintu ku kyalo beetaaga just emitwalo 2 okwongera mu bizinesi zaabwe. Ne bagenda kuwa abagagga balina amayumba makindye, bagenda kuwa abagagga abalina zero restaurant makindye, bagenda kuwa abagagga abalina za apartments babongereko. Anyway, yensi yaffe mulimu ebyana n'agaana. Kati ffe abantu ba wansi tuligaana. Kati abantu wansi tuligaana tulina okwebeereramu. Oteebereremu oba bajja tulinnyako nnyo batufuula ebisooto. Politician ajja kulinnyako, omuyimbi ajja kulinnyako, buli muntu ajja kulinnyako bulinnya paka atuke gy'alaga.
nze nako okubeera amadaala omuntu atandike nange simulekera. Abantu bavudde ne bagamba nti Kenzo buli kadde ataputabulala ebintu bya principal. Era ne bavayo ensonga ne bagyekuusa ku kifaananyi ekyafulumye nga principal ne Rema Namakula. Ne bagamba oba bwe yasinze n'okujja obusungu kati. Statement ya principal yabadde ekuba ngeragira abantu jjukira nti principal akwata kifo kya kusatu mu bantu abalina amaloboozi mu Uganda ag'amaanyi. President Yoweri Museveni, Kabaka Mwenda Mutebi, then principal wavayo n'agamba nti nno gavumenti egenda kuwa biliyoni 3 abayimbi. Omuntu wa wansi eri aba ategedde nti omuyimbi yenna kati nga oyo president wa federation oyo wa Nigina baliddemu abantu olukwe. Okitegeera kati ye alina okuvayo okwedifending okulaga nti sente ze baatuwadde zigenda kukola kino zigenda tuyambako kino nenga tezina kizigenda kuyamba. Bo babawadde sente ze bagenda zirya badde ewaka beebake. Abaana babe basomere masomero malungi ng'abaana abantu abawagidde okuva ku luyimba olusooka bali mu mbeera mbi. Naye ati ne principal ne mugamba nti naye alina akasente kaafunayo mu gavumenti. Awo wennyini. Otegeera nti akasente kaafunayo mu gavumenti nako abantu bandibadde bakaganyulwamu. Naye nga okimanyi nti nno principal nga ye principal tolina mulaba mu kamwa. Okitegeera tolina mulaba mu kamwa bannange. Kenzo yayogedde mu nnyiike ey'ekitalo n'agamba nti principal abagamba abogerera nga bwe bagenda okulya ssente ezo naye alina ssente zaalya nuupu eyingiza ssente nnyingi nnyo naye talina yadde kasomero oba kaki oba kalwaliro kakali kaklinika akalina amakerenda 3 takazimbangako naye ayogerera zineene. Nanti kiki nagambye nti useless idiots mu politics batanze no bali recruiting obajja mu entertainment nga bo bali akuwuddisa bantu. Naye abantu bano abadde nsaba nnyo abantu bana Uganda bayiga obutaddamu genda ku muso z'abayimbi abo. Kwa tusakira macho kungamba nti omuyimbi point yabadde ntuufu by the way nti ye point yabadde ntuufu mu mbeeremu oba endala. Naye ate sindi mwogezi wa Nope simanyi sente meka zaayo Bobi Wine zaafuna nenyera kwogera ku ntegera gye ntegeeramu nti Bobi Wine nga ye esaazo omukulembeze bw'abanga mukulembeze kiba kitegeeza nti alina okwogera ebyo ebimuyisaawo nga ye because ye president w'abantu alina okubijja sayidi emu yafunemu. Ani noono naye president wa Nigina ekyamulemye okutegeera nti nooli essaawa zino alina kafeva akamutambulirako yandibadde amuzanyira nnyo ku bwongo n'akozesa statement ze zennyini mu bukakkamu. Kati okeera kumanyino gandi simanyi talina kazimbe keerako kati ye yali azimbyeyo ki. Kenzo yali akedde kumakya ku ssente Abannayuganda ze bamuwadde yali akedde kumakya n'akola essomero. Netuleetera awaadi n'agitwali awaadi ya kisiru naawe. Awaadi si ekintu ekigasa omuntu nga ye tekino ekigasiza Uganda. Awaadi egasa nga ye ne famire ye nti mu famire ye mwavaamu omuntu yawangala BET but kiyamba kityo omuntu upcoming ali eri wansi. Bw'okeera ku makino gandi wakola big talent ekibiina kitekemu abayimbi abakuriyetinge emirimu mu ngeri emu endala. Ne big talent bagirimu bw'omu waliwo omulala agirimu kati ye wabanga alina omutima omulungi wakyali mu big talent bw'omu. You understand? Kati mulimu ebintu nagaye bali abo abantu ababiri balina character zifaanagana. Chovola babeera wamu balinga wamu ne batuuka ekira ne bakola ki. Ye principal ya fire base erimu abalimu ngani Dax Vibes Zexi bali mu fire base okakasa oba just kintu kibambala just okusanyusa abantu balimi bakera ku makibaga nti bambwa. Omanyi mulimu omuntu apretending okuba nti nze ndi wa kino naye nga munakyo since tali wakyo. You understand? Kati 6 birangiranye ne Dax Vibe oli muganda we muto waabwe kati waddembe okugoberera wonna waayagala okugoberera. Kati njagala ongambe without Dax Vibes mpayo omulala akirimu kati jako Zex birangiranye kabanga Zex birangiranye yayitira mu ghetto search eyali eya Bobi Wine yali akola ku TV kati mpayo omuntu omulala. Abana Uganda teri muyimbi alumirira industry ye Uganda tebakulimba ekyo. Lwaki we yalina sita losi tewaki yali talwani ya copyright kuchoka na biraba mulimu ebintu birina okukozesa logic. We yalina sita losi nga alina BET yali asirise weche ng'ali bwati nga tayagala kwogera ku byagundi
gwe beetegeeza bonna bazze balwanira gundi eyo copyright ndwanira copyright bamala either kugwa wabanga tagudde bamala keera kumakya okubanga ekibadde kibasigula tekikyaliwo nalokajukanga obukadde bangenda bukolera butya gwe beetegereze bonna balaga ddi baani bonna ababazze balwanira copyright semanitoga copyright bonna jasi bali awo banoonya kyakutereka waka bokubeera bulungi but industry giyamba ngayo tebasobola kuyamba industry because ekitokedde abayimbi b'e Uganda ye muntu akola naawe oluyimba olunaku lwaleero agamba okutereeza industry akola oluyimba olunaku olwaleero nakuwa kolabu enkeera nagenda wanesimu namugamba fulumya akayimba kaffe kale ke twakola nezirwana 2 ku mpewo katoya bakwagaliza omuntu wa Uganda wano yagera mu makya nagamba Jacob akayimba kakundi atoka kuba ekolabu nekinya kandete yange yaddala omuntu ayagala industry yoyo eyerekereza abamu banoonya bitiibwa nze simanyi ze gundi yagambye president w'abayimbi mu ggwanga lyonna ate oli mukulembeze w'akabiina akatini ennyo kanuupu muganda nge tamwerijjamu oli kati kankubuulire muganda wange gugenda okubeera nga oli ku lupapula oluliko president Museveni ne bakuteeka ku lupapula lwe lumu nga president Museveni kwali president Museveni fountain of honor president Museveni ye 01 wa Uganda okitegeera tosobola mwerijjako bwebwe nomuganda omwerijjako nti okulira bumiya abantu okulira abantu 200 Bobi Wine abantu wembala amumanyi okitegeera Bobi Wine omuntu owakalemojja amumanyi Bobi Wine ayina kati yakyuka takyali oli gwe twali tumanyi ali class above the ordinary kati musuuza alina okukkiriza amazima nti no yes wadde president wa Nigeria naye akulya abantu abatasukka mu mutwalo ono gwe twogerako ekibiina kye kitunuulira Uganda bonna ateseza Uganda bonna tateeseza ba few individuals balowooza ku billioni 13 zebagenda obbawa ye ekizibu kyesisya billioni 13 abuuza nti billioni 13 zimali kyemuzikutte ne muziteeka ne mukola ekintu ekyamakulu ekiyamba sekita yonna Hildaman yava wanalwana etteeka batendereza mukazi oli yatendereza mukazi we you understand yatendereza mukazi we nga wakoze nnyo obikibikibi ninga atendereza mukazi we you understand Hildaman eyali ku floor n'akola byonna byakola yamulaba nga atalina makulu because awagira nuupu so abantu abo bonna bebamu awo wennyini Kenzo yavuddeyo n'agamba nti ne Bobi Wine aclaiming okuba nti ayagaliza era abalirira ezo ssente zeyayogedde nti nanfu talina bukakafu bumala n'agamba ye kennyini we yatuuka nga abantu balina obwetaavu nga bannayuganda naye ye nga alina eddoboozi lyalowooza nti lisinga ku baana abalala bayagala okulengeza yagamba nti ensi endala tezireeta buyambi bazireke n'agamba nti ekyo ekintu kya bukopi nnyo era kya butaagaliza musuuza mutuufu because nze ntuna ebibadde bigenda mu maaso mu Uganda omuntu n'olwala ng'oli MOP oba ng'oli minisita abannayuganda abali e Canada ne beekalakasa abannayuganda abali e US ne beekalakasa bakugobe bakuze mu Uganda n'oyogera n'ogamba tuna naye ekitulemesezzaako nakyemalira kiri ekintu ekyo obuyambi obuvaawa mu bazungu naye ng'ate obuyambi obwo wadde buva mu buzungu okuwagira nakyemalira abeereko naye ate somehow bulina omuntu wa wansi gwe buyamba for that case musuuza yaddere mutuufu mu ngeri emu oba endala naye nze ekibuzo kyange kyenjagala okubuuza kiri ekintu kyokka lwaki kati nga tubuzaayo emyaka 2 oba 3 okutuuka mu 2026 lwaki kati so okuwuddisa okuli mu Uganda kuwuddisa mulunzi we Uganda obwongo bwe babukwate babuteeke mu kabokisi nga kali awo bamuzeeni mukazi wattu bamusajja wattu akeera ku makyo ogenda okulonda obwongo bwe babukwate babuteeke mu kabokisi awo nga tategeera kikyalina kukola kituufu ng'ekizibu kyalina ekyokutwala omwana ku ssomero eritaliyo basomesa nga takirowoozaako ekizibu kyalina ekyokugenda ku malwaliro ga gavumenti nga taliyo mu ddagala nga takirowoozaako ekizibu kyalina ekyenguudo enfu nga takirowoozaako ng'omunauganda nga lowoozaako gundi yakubye gundi balwana ne gundi byebyo byayagala because nowadays politics mulimu ba useless piglets abali abatategerekeka nga bo mulimu gwabwe gusasulibwa kukola ekyo kati gwe abantu abalina obuyinza mu Uganda bano si be bano bodabirako nti nze alina obuyinza simanyize kati ne sente zino azizze musuuza ye ajja funako ezizze nga ye
n'abakakiiko ko bafuneko n'abawuma bafune naye ekibuuzo kiri nti omwana agenda okujja enkya mu music industry kigenda mutaasizaawa kintu kiri simple nnyo structures ziri za industry ziri simple nnyo lwakubanga abantu abalina obuyinza tebasobola kukkiriza structures okugenda mu maaso wezigenda mu maaso omunauganda omuyimbi ajja kuba muzibu controllinga kati omulimu gwabwe balina okukola ennyo obutakkiriza kufunayo Bobi Wine mulala obutakkirizaayo omunauganda okuteeka ku bizibu by'alina mu bwongo bwe nabirowoozaako jase balina kukozesa bano banina following bano nayimba buyimba n'enfuuko wakabi bano banawangula bwa awards obuli international balina bakozesa babeera nga bawuddisa bantu Uganda yaffe kuwuddisa just temulimu kyamakulu nnyo kiri awo just kuwuddisa. Ekibuzo kyange ekisembayo yaman okkiriziganya n'abantu abagamba nti federation eriwo mu ngeri ya political way nekirala Kenzo avayo n'ayogera nnyo nga bw'atali mu politics ate ye omuntu amulaba ng'akukuse agenze w'omukulembeze w'eggwanga mu ngeri etaategeerekeka. Nanti kiki ekugamba nti mulimu abantu abagamba politics sirimu na byabufuzi sagala byabufuzi nange sirimu na byabufuzi ebikola byange si bintu bya muntu wa byabufuzi ayinza okuba nga ayogera statement eyo nga mutuufu mu ngeri emu oba endala but end of the day nti ali mu kintu kubanga saawa zino politics yatuuse ne mu church politics ali buli wamu tosobola mwewala politics yafuuse kirwadde ekigera okumalawo Uganda nti politics omuntu asobola okukukyawa olw'obutawagira kibiina kye politics omuntu asobola okukukyawa olwa beliefs nga yezaagala nti Uganda eri kutamini bom anytime tugenda keera kumacha tukeera kumacha abantu bakole ebintu ebyekisiru Uganda esanewo naye ku statement ya Musuuza kiri kirimu kyokka kyolina okumanya nti Musuuza nga ye remote ali ku remote bamuvuga buvuzi oyokede kumacha n'oba oyina akamotoka okateekamu amanda nolanga okavuga wooti kati ali ku remote eyo y'abantu be bayita ababeera mu corridor of power. Mu corridor of power be bantu abo abaziga mbu sector weete egenda kubeera mu ssente sector weete egenda kubeera mu ssente sector weete eyagala buyambi webuti kati mu corridor eyo ojja kukeera ku makya otunule to billion 17 bagenda obbawa abantu abali mu corridor of power bajja kutwalako billion nga 5 baleko billion nga 8 billion 8 ye kenyini n'akakiiko ke balina okuggyako ezaabwe bajjuke nti waliyo sindi eri muuma ne sindi naye bamuwe bajjuke waliwo obuserekita otegera nabo ogenda okwekanya nga essente ziga okusigala ziyinza okuba biliyoni emu kati biliyoni emu mu Uganda esobola okutereeza structure za industry tesobola just bali kyebalina okukola bali mu kulya nsimbi zaabwe kyetulina obbaagaliza bazirye zirime ebbalakira kubanga essente ezo zimanyi okulaka ate we zirakira zitandika okutwala n'ebiri wakolera ebyamazima ate watandika ozirya wooti ne bakufuna nti walyako ku ssente za gavumenti wooti tosobola kuddamu kwerijja mu gavumenti omumwa gwe baba baguzi bye bwekyekye nga tosobola kwogera kigambo wadde n'ekyo era ng'olina kubeera mu byebyo katolaba kyali waffe ali mu kukayanira flat gwe wabawaku ssente omanyi sente kazibu biri nze neewuunya n'ensi waliwo n'omulala yaziraga awo abantu awo egwe ennyumba ye baali bagitwala okitegeera kati essente ezo zirina ekintu ekizigirako simanyi oba kiki kyova nze nagano zirya kambire mwavu nga nina Katonda nga kampa emirembe yagambye mbu mwenna abakritisayizinga ssente ezo muyina ssente zemufuna emisaala giri ku gavumenti naye we mudde eno nga mugambe ssente naye mwe omusaala gwammwe temugwogerako kati kyalina okumanya nti omukulembeze yenna kabe MP kabe kansala kabe ki nti essente ze bamusasula ziri mu tteeka omusasula nti essente ezo kujja birowoozo by'abantu obituusa mu kanso zonna omukulembeze ddoboozi ly'abantu ate eddoboozi ly'abantu so akeera ku makya litegeera ng'omuntu agenda odijjayo tumuwadde kati senga kati naye ayimbira bwereere oli omulayo ngaakolayo charity concert oli omulayo ngaakolayo charity concert kati tuganyi kati alina omutima omulungi ye bannange ye mulungi nnyo njagala omupeyo ekintu kimu kyogera nti kyanga ayimba yakola kino nga kiyamba bantu yasimba omuti yasimba omuti ewa Kiso ekiyamba Uganda omuti ogumu senga akedde ku makina ganti no bannange nzimbye essomero baliyita bigitali nebikoze bitya okitegeera ogamba ko kiyamba Uganda nti abaana bwebanga basomera 2,000 mu ssomero lya president wa Nigina kiyamba Uganda eyenkya
naye abakulembeze n'abayimbi be Uganda bonna bali selfish mu mitima, bali selfish mu nsawo, bali selfish mu ntegeera. Bambwa nnyo gwe njagala ombuulire ng'oggyeko ba New York ba Pia Pounds abali mu big talent, mpaayo omulala omuyimbi ali mu big talent. Waliyo katoba nga big talent agirimu yekka ne bukyaliibwe bukikimani bwe manchi kama kikimanyi kitegeeza kigogolingeko sijja kikunyonyi kigogolingeko kati wabanga ali mu big talent yekka kyokwanga ate anenya oli yakeera kumaca neyesimba ne bamuwa akaluluki. Waliwo abantu bansonga ki omuntu we bamulonda either kutuusa eddoboozi lyabwe. Kati omuntu yena nga MP kimukatakatako okufuna ekyo kyalina okufuna kubanga kiri mu mateeka okifuna, naye esente zibagenda obbawa ziri mu mateeka ki? Kale baziwadde kutuleereza industry ya Uganda ey'okuyimba. Namba 2 namba 3 mu kuyingiza omusolo mu ggwanga. Butya baguyingiza batya? Ng'oggyeko construction ne tere. Baguyingiza batya? Kati njagala ombuliremu nti yakinyonyodde bw'ati n'agamba nti construction ng'ogiggyeko no brewery ne construction nti omwenge ogwo be bagutambuza buli avaayo n'anywa azina abeera azinira ku nnyimba zaabwe. N'agamba abattere nti buli Munnayuganda aba ayagala ateeka akayimba k'omuyimbi omu mu ssimu ye. N'agamba nti sekita y'amaanyi nnyo era yeetaaga okukwatibwako. Uganda esobola okubeera nga music waaliba nga tetaliiwo ensi yonna. Bajjako abantu ebirowoozo. Covid olina kyewayigamu? Mu Covid emirimu egy'amaanyi, Covid yatulaga emirimu Munnayuganda gy'alina okusoma. Soma obusawo, soma dokita. Obeera w'amaanyi mu nsi. Naye okuyimba toba w'amaanyi. Okuyimba basobola okukozesa ng'okuwuddiisa. Bwe bakazanyiikiriza obeera mwawufuna diikuula. Oba tobeera mwawufuna comedian. Nti okuyimba tosobola kunga nti ye sekita ekyasinza okuyingiza omusolo. Never. N'omuntu n'abeera waka n'akola pate ye asobola kuleeta bbiya. Okitegeera? Yes, yandibadde eyingiza omusolo mungi. Naye omusolo gubuliraawo. Kyova olaba n'abayimbi abayimba bafa baavu. Siga nti esente tebazifuna. Esente bazifuna. Kati wano waliwo omuyimbi akola omwezi gumu milioni 10. Ezekutte weziti. Ng'ayimbira milioni 8 ng'ona kaso okuyimba sho 4. Okitegeera? Sho 4 ze milioni meka 8 ze milioni 16 milioni 32. Olunaku olwo lumu milioni 32. Agenda okumalako omwezi ng'alina milioni 15 milioni 10 nga ziyingiddewo credit money. You understand? Nti n'ebyayo ebyakatandika okujja abasajja ba misaki baani bayimbanga essente ne baziteeka ne bazibankinga ne bakuleetinga emirimu ne bakola zi restaurant zaabwe ez'employinga Munnayuganda. Osegeera kati njagala ombuulire kati yo yalumirirwa nnyo Bannayuganda ayinayo kiki ekyo ekireetera abantu okuba nga bakola okuyimba. Omuntu ajja okusasula okuyimba nga aze kufuna ssanyu nakwerabira nnaku ye emuli mu mutima. Kyeki kinagamba nti nno baategeera nti sekita y'okuyimba erina amaanyi ageerabiza omuntu Omunnayuganda ebizibu byayitamu kobbo kati tukyuse omudimu gumu tuguteeka eno. Naye bano abayimbi tebeerabira nti n'abasajja abazanyi b'emizanyo baaliko ab'amaanyi nga gavumenti ebakozesa emizanyo ne gigwa. N'abasajja abazanyi b'omupiira baaliko ab'amaanyi gavumenti ne bakozesa omupiira ne gutandika okugwa gwakaddamu okusituka. Bwe bateegendereze biro bino bali mu kukola mu kamera okwerangira bilioni 3 bilioni 13 bino bali mu kukola bajja keera ku makya babisasulire. Ate Omunnayuganda tasonyiwa bwakukyawa omulundi ogwo. Nga tumala oluvannyuma olw'omukulu okwogera oba yakikozesezza busungu olwa bayinza okuba nga balina obutakwatagana nga bo ababiri naye nga akiteekamu n'abalala batakirimu. President wa Nigina nga ye bambi omusasireko kintu kimu kyokka nti alina ebizibu bingi ate alina bangi bamutunuulidde maaso ganyi bamutunuulidde left and right bamukuba left and right. Ekintu kyeyayingiramu bambi ze musasira omanya aliko kyali wange naye tekingana mukwatibwako nnaku. Kati President wa Nigina ne press conference yandibadde tagikola yandibadde asirika busirisi n'anoonya engeri gy'ayinza omuddamu ng'amaze kukakkana mu mutima
naye yajogeza ng'ayina ng'omulabira ddala bali mu kagaati ke bakamenyamu bibiri. Akagaati kava mu gavumenti bakalinyamu, akagaati kasoloza abantu buli nnaku ng'agenze kuyimba bakalinyamu, kati ali awo alina okulwanira akagaati ako kagatta wata. Tegera omuntu okubanga bakuwadde donati we bati nebaneko giyuzaamu wakati ono ng'atwala eno ng'olabira ddala donati bagiyuzaamu we kati pulezidenti wa Nigeria bambi alaba donati akagaati ke bakayuzaamu ku gulawundi, bamukuba mu gulawundi, bamukuba mu gavumenti. Kale kugamba ayinza ali awo ali naganaga tabitegeera kati mumusaasire naye ajja kutereera sorry but sure agenda ajja kuyiga ensi tosobola giyiga mulundi gumu. Ensi etwala process ng'ogenda ogiyiga mpolampola paka ogivaamu ng'oginyusa.